Teso banunga ba Academy mu ttendekero lyabwe limanyiddwa nga Prime View Soccer Academy bwe batyo bakyaddeko ku ssetteeserezo w'eggwanga wamma balunyumizanga lutabaalo anti ekitone bulijjo kikuseguliza wabula bano bakubiriziddwa eby'ebitabo okusoma mu kibiina okubisimbako nnyessiira kubanga ebitabo biringa nkumbi bulijjo tebbawo erimye tubirese. Ddala ekitone kikuseguliza ne kikutambuza amawanga era ne kikutuuza n'abalangira. Essaawa eno buli muntu atunuulira Ronaldo ne Messi nga boogerwako mu nsi yonna era nga basinzibwa businzibwa ne balowooza nti baabijja ku mukeeka naye nga mwana wattu kitone butone. Kino kyeyolekedde ne ku baana ba musaayi muto abasambi b'omupiira okuva mu bitundu by'e Teso mu ttendekero lyabwe erya Prime View Education Center bwe bahuubyeko olubu lw'ekigere ku kifo bulijjo kye beegomba eno nga ye ssetteeserezo w'eggwanga muyite Paalamenti. Bano buli omu obwedde abalabanga emmunyeenye ento era balambuziddwa ssetteeserezo nga basanyufu bazibu. Batwaliddwa mu kantini ya Paalamenti ababaka we baliira emmere wamma ggwe nga balinga abatuuse mu nsi ensuubize. Oluvannyuma bayingiziddwa mu ssetteeserezo era ababaka ne babootabuliro nga bateesa. Is normal agronomic exercise, quality of green tea to justify a single line processing line. Speaker Thomas Tayebwa bulijjo gwe balaba ku TV olwaleero bamukubyeko ebirozo ng'akubiriza olutuula era n'abaaniriza. Attorney General, you promised that you'd get back to this house, okay? So no, I think the minister who bano mu ssanyu eringi balaze ebirungi bye bafunye mu kusamba akapiira omuli okulambula ebifo eby'enjawulo wamu n'okusomera obwereere. As a Karen Apofia, how I've benefited from this movement. I have learned so many things, like I've had an adventure that I could not have when I was not a footballer. Like some people who just study, they don't get jobs, but as footballers, if we fail to get a job, we can play and get money. I learn for free on bursary on Prime View Education Center. Put you in front and you get more things that you can benefit from. Omubaka akiikirira ekitundu kya Teso gye bava asabye abasomesa baabwe okusomesa abaana bano ebyafaayo by'eggwanga lyabwe babimanye. I think we should continuously teach them the history of this country so that they appreciate where we came from, where we are now, and we inculcate in them a culture of protecting the peace, security, democracy. Abaana bano bakubiriziddwa okussaayo ennyo omwoyo mu kusoma eby'omu kibiina baleme bwongo bwonna kubumalira ku mupiira kubanga ebitabo biringa nkumbi anti tebbawo erimye. But again, the other thing you need to know is that education is very big. It's not about sports alone, isn't it? Yes. So this is co-curricular. You need to focus on the curricular activities at school. Do your schoolwork, right? Yes. Because you cannot be a proper football player, for example, when you are not educated. Even those soccer players you see in the Premier League, some of them are professionals. You see someone who is a doctor and at the same time is a soccer player. So you need to do them concurrently, right? Yes. I wish you the very best. Study well, do your work at school, and then go train. Increase your skills. We want to see better footballers tomorrow for Uganda, okay? But because of soccer, these students have been able to be recognized by parliamentarians today. You know how it looks when the parliamentarians clap their hands for you. Abazadde in fact nandibadde mbakuutira nnyo nti bagezeeko nnyo abaana batuule ebitone byabwe kuba kati ng'abaana buli lwazuula ekitone kye naaba nga
azannya emizannyo ate nga ne academics nga naye abitute bulungi ogenda okulaba nti no bimuyamba ng'omwana okulaba nti no atambula bulungi mu sports nga gyali ne mu academics nga gyali. Nalongo Nakyeyune Rosie yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report. Ate n'empaka ezimanyiddwa nga Kampala International Series eza badminton zikomekerezeddwa olunaku olwaleero era nga Uganda ekutte ekifo kya kubiri oluvannyuma lw'okuwangula emidaali 8 so nga Buyindi eridde empanga ng'ewangudde emidaali 13.